Eddundiro ly'ebisolo lya Semliki National Park kye kimu ku bifo by'obulambuzi wano mu ggwanga nga kisangibwa mu disitulikiti y'e Bundibujjo era nga kyaggulwawo mu butongole mu mwaka gwa 1993 nga kitudde ku bugaggavu bw'ettaka bwa sikweya mita 85. Okuva mu kibuga Kampala okutuuka ku kifo kino kikwetaagisa okuvuga essaawa 6 n'ekitundu ng'oyita mu disitulikiti 2 okuli Ntoroko ne Kabalole. Ekifo kino kiriko ebibira era nga bino bisangibwamu abantu abamanyikiddwa ng'abamba omuli ebinyonyi ebika ebisukka mu 400 ebisolo okuli empologoma n'ebirala saako Hotsprings enkazi n'ensajja ezivaamu amazzi agookya. Ziri mu Semliki ku 450 bird species 38 obisanga Semliki wokka. Tewali walala wogenda n'obisangawo. Mu myaka egyayita abalambuzi baali bakalubiriza okutuuka mu kifo kino era nga kati oluvannyuma lw'okukola enguudo zino omuwendo gw'abalambuzi gweyongera okujja mu kifo kino nga bali wakati wa 7 n'omutwalo. Era tumanyi nti bagenda batubeere ba ambasada boogere ku bulungi bw'ekitundu kino naye nga tukubiriza Abannayuganda bonna buli omu waali. Va mu Kampala, va mu kifo ky'omanyiridde ekya bulijjo. Era mujja buwulira obulamu obuli eno e Kampala tebuliyo wadde n'akatono. Mujje mulye ku mmere eri organic mulabe singa olaba weather gye tulimu eno. Olaba bakuleese olina okukolamu emisinde n'obasanga naye nga bo obabulire. So kati wano tuli ku Semliki. Yes. Tuze kulaba the male spring. Era nsubira mugenda gisangawo wali agenda gibalaga bulungi. Yes. Yatuvudde eri ku female tufumbye amagi gaffe tumaze kati tuzze. Yes, and it's wonderful. It's very important for people to find time and come and visit these things. Yeah. Whenever you leave the comfort of your zone, whenever you leave the city and come here, you feel refreshed. Aliet Mbabazi amyuka alabirira ekifo kino atubuulidde Springs n'ebbiri engeri bwe zajjawo. Forcing eyo wansi kati there is a force that makes kino hot spring okukola ki okuvaayo n'olaba amazzi nga gajja kati wano waliko spots nyingi olaba buno kalika spot kavaayo n'akalala kitegeeza anytime kino kiyinza okuvaako n'olaba ekirala nga tibagamba omukazi waliko omukazi abakazi bali bazze kukima amazzi eno mu kibira then ne bakola ki ne balaba omusajja nga ayina spear nga ayina hairly body ne badduka nga tebamumanyi ng'atambula bwati ng'atamidde kati ne badde ne bagamba abasajja baabwe tolabye omuntu tetumutegeera ne bajja ne bakola ki ne bamulaba ne bamutwala mu community ne bamuwa erinnya from there n'abeera nayo ne bamuwa n'omukazi n'amwe kati one time yajja okuhantinga n'akola ki n'abulirayo bwe bajja okulaba ne basanga spear gye yali ayina n'ebintu bye yali ayina nga byonna biri ku male hot spring ku hot spring ekisajja kati ne baconcludinga this is the male hot spring n'ekikazi bwekityo naye omukazi yajja n'abulira wano ne basangako engoye ze ne kibeera female hot spring. Amazzi gano agookya agava mu springs zino Mbabazi atubulidde nga bwe gali ag'omugaso ennyo naddala eri oludda lw'abakyala abaagala okuyoyota ensusu zaabwe okubeera ennungi. Ne gajiira for like 20 minutes. Osobola kufumba amagi ne gajiira for 10 minutes. Buli kimu luwombo nkoko nyama buli kimu osobola kifumba mu hot spring ate n'okirya nga kiri healthy. Osobola kuwonya olususuro because walimu ebintu bingi calcium, sulfur ebyo byonna bisobola kukola ki kuwonya. Bw'oba olina olususu maybe bacteria infections ebyo byonna bisobola kukola ki bisobola kuwona. Mu kibira kino musangibwamu ebisolo ebinyonyi nga kwotadde n'abantu abaakazibwako erya pigini nga wabula okubalabako weetaaga ensimbi ez'enjawulo kubanga bafuuka kya bulambuzi. Bwe bityo we tubayita kubanga ne mu constitution ya Uganda tebamanyiddwa naye aba bantu babeeranga nnyo mu forest nga tetunabagigazeeti nga kati bwe twagigazeeti tubafunira ekifo wabweru we babeera naye twabakuliyetingira trail fenka nga Uganda Wildlife Authority ne tubateerako kati omuntu waba ayagala kujja kubalaba how they dance their culture buli kimu osobola kukola ki osobola kiraba. N'olwekyo tukyalambula ebifo bingi nnyo mu nteekateeka eno eya minisitule y'ensonga ez'obulambuzi mu ggwanga ne KTV okubatuusaako ensonga zonna ezifa ku by'obulambuzi n'okaweefube wono ow'okulaba nga Bannayuganda bajjumbira okulambula ebifo byabwe n'olwekyo kiyambeko gavumenti
okuyingiza ensimbi mu kitavu ky'eggwanga. Nze Omulangira Junju